olwo oluyimba bwe naluwulidde for the first time olwa gravity ekyo ekigambo mbadde sikimanyi nkuze kutuuka wano ate nga ndi mukazi muganda sikimanyi sikiwulira nga nako mbadde simanyi nakye kitegeeza era naweereza wana akameseji nga ndaba oluyimba lukuta akati buli alwongerako abantu bakomplaininga ne wabeerayo omugezi wange ne mugambo wange ekigambo kino sooka ombuulire kitegeeza era n'asooka n'ansekerera why wabeerawo abaana abakuziddwa oba abantu abakuziddwa nga waliwo ebintu bye batamanyi kubanga si bituufu kubimanya oba okitegeera kakati ate ne wabeerawo abalala nga babimansa bumansa okwagala okutegeeza abalala naye twebuuza kigendererwa ki ekibeera emabega w'okutegeeza abantu abalala ensonga eyo gye batannaba kwagala kutegeera tetugaana abantu balaba ne banyumirwa ndi watavu naye population y'abantu bwe tugaa nti tugambe percentage yenkanawa eyabo abasanyuse ne basiima era ne banyumirwa. Anyway, nkwaniriza ku Talk with SES Media Uganda social media muliro, okay? Tuba tugenzeeko mu bintu ebitambula mu ggwanga oba oli awo naddala nga kati ebikutte wansi ne waggulu naye nga tulina Miss Jennifer. Miss Jennifer, how are you doing? I'm good. Obulamu bugamba ki? How are you? Obulamu gye buli tupatikana. Ndi wano nze Christmas etuuka ddi? Just naye ennaku zino eyanguwa naye edda nga twagirindanga engeerwawo ng'ekibeera e Kampala Christmas lwe tunywa ku soda nga baleese crate namba lwe tulya blue band ku mugaati ebyakyuka naye kakati omuntu waayagalira walira byonna byayagala lwe tulya enkoko ennyingi ennyama kugamba ne bafumba emmere variety nga nnyingi omuceere byonna byonna nga bingi ofuna buffet Christmas yanyumanga kati nga kwolwo abayimbi bwe bagenda okujja ne mugenda ne mubalaba kati obalaba wooyagalira emizannyo wooyagalira bisobola okudda ebyo biriwa ebyo naye tebyalina ebirungi byabyo nze by the way kyendaba ensi gyegenda ekoma okugenda mu maaso oba kye tuyita nti okukula kati ate ne morals values biki byonna bigenda bifa neffe nga tulaba nti ensi ekula bifa ate era bifiiridde ddala nnyo actually Christmas we twakuŋŋaananga ne tugenda mu byalo biki naye kati tubeera ku masimu gaffe omwami n'omukyala we bazaalayo otwana twabwe tubiri kaana kamu eri mbujjajja ate naye akasaba ku ddiiru ki kabeera mu kisulo kati lwe kakomyewo lwe babeerako nako olwo kanaagenda ddi ewa jjajja mbukalabe ku bintu ng'ebyo simanyi ensujju zikula zitya simanyi biki abaana tebabimanyi omwana akula ng'amanyi amata gava mu fridge bakuyita kukola kyo bawandiika ne wali nti no where do we get milk from n'agamba from the fridge talabangako mata nga bagakama okuva mu nte eno nsonga nkulu kakati ffe ne tulowooza nti era modernity abaana baffe babbeeyi abaana ba .com abaana bali bulungi omwana n'akula okutuuka awo nga tasobola kumanya nti muwogo oyo ava mu ttaka ettooke talirabangako ku kitooke nga baliyunja wabula lijja n'alisanga awo era bamanyi ebintu ebisinga ndowooza babirima mu garden city omanyi garden city ennimiro garden city ennimiro tujjayo ensujju abawala nga tebamanyi kuyunja ttooke tewamulabye n'abaana bagamba yeekoza naye nze believe yali tamanyi si kwekoza yali tamanyidde ddala ate abamufaanana ye percentage esinga obunene n'obukono bwennyini tebulina maanyi gatema kati twetwo otwana twaffe twetutwala mu bufumbo kakati era nga tulina kumanya nti mu bufumbo wajjalaga oyo omwana si wakufumba mu kyalo alina kubeera wano Kampala bamuteeke emizigo gyaffe kale gyaffe emizigo gya bbeeyi yeeweese bamuteeke mu apartment era gibeera mizigo
Ate kiba mizigo ziba apartment. Ziba apartment. Nga siyiyo. Ng'ogisasulira. Emizigo emizigo kitusemu apartment. Ema apartment obeerako nga tomanyi ne bbawo. Naye ng'ogisasula. Asasula mwaka. Nga tewagizimba. Nga tennabeera yiyo. Kasiki kyentegeezaako okugamba nti ku mizigo. Oyogadde no bulungi ate nga wojjidde okwogera kw'eyo ensonga. Awo n'ebigenda mu maaso mu Uganda. Kakati emabegako awo twadde ne Matilda nga twogera ku nsonga za Gravity ne Lil Puzzle. Gravity omutujju. Ne NCC. Mulekwa. Ekitokyongerako. Tuli bangi bamulekwa. Bamulekwa tuli bangi. Ne kakati mbamba mulekwa nga bali fresh. Kati ng'oyo. Mulekwa ali fresh kati nze empisa eyiseeko emyaka gigenda mu 2. Naye oyo akyali fresh. Kikola kitya? Kina kye kimu bagambye ebimu ababikola yejjako nnaku. Ate mulekwa ali fresh yandibadde munakuwavu nnyo n'okubeera nga ate mukakkamu nnyo. Kubanga oba okyali mu shooka eri mu butuufu oba oyina kubeera ng'okkakkanye. Eyo kibooka ebeera y'amaanyi eya maama. Katonda bw'agikkuba olina okukakkanira ddala. Kati naye ate obukkakkamu we bubula mu kiseera ekyo wabeerawo obuzibu. Ebyo ebigenda mu maaso eby'oluyimba n'olwa Lil Puzzle ne luno luyimba olutambula. NCC actually yasooka UNCC yasooka kuweereza ekiwandiiko nga bagamba babayita bagende bewozeeko olw'ebintu bye bazi bakola ki bibayimba. Though ne bagenze bongerako ku lisiti abantu ab'enjawulo bagenze bongerako abayimba obwereere abazinyi balabye Gloria Buji omanyi oyo omwana mpya oyo ebintu tebyanyumira. Anyway, bashiba bonna ba dancehall biki barita dancehall bingi nnyo abo bavuddeyo bangi okwewozaako. Abamu boogeza busungu bungi nnyo kugeza n'abye Lil Puzzle nga mukambwemu nga bagamba mwagala mulemesa mmere. Akambuwaliraani yabadde akambuwalira fina amasanyalaze. Nendaba ne Gravity omutujju nga naye mukambwe nnyo yabadde agamba ow'ekitiibwa. Ate omanyi ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Mayiga Katikkiro wa Buganda yagambye tayagala kulaba nnyimba ezo ku CBS ne BBS telefina ez'obujjajja kati ng'agamba oluyimba lubi muyimba mu lulimi lwaffe mulwonoona n'aba n'amwanukula takomyoko social media mu Luganda tugamba n'amulaba mu kamwa. Lwe lulimi Oluganda yamulabye mu kamwa n'amulaba mu kamwa. Yamulabye mu kamwa. Bingi nnyo ebyayogeddwa bangi nnyo bavuddeyo ne boogera ne bagamba lwaki tafa ku bimukwatako mbu sinza abyogedde. Ani omukulu? Omukulu. Ebyo tebimukwatako. Mbwe tebimukwatako mbu bimukwatako. Nga biri mu lulimi Luganda. Mbu tebimukwatako oba tebagamba. Ebintu ebiri mu lulimi Oluganda. Ng'ono ye Katikkiro wa Buganda. Ogamba otya nti tebimukwatako. Olulimi is part of kino ekintu kya Buganda. By the way, see it is part ky'ekintu ekikulu ekitwawula. Olulimi Oluganda. Kwegamba olulimi lwonna ky'ekintu ekikulu ye identity enkulu esookerwako eyawula nti bano bagundi bano bagundi bano bagundi. Oyogera bwogezi lulimi nenga esiwa mava gindi nankabirwa ava gindi gundi ava lulimi lutwawula. Kati bw'oyogera bwoti kati nga bwe twogera nti njogera lulimi Luganda njawukanirawo era omuntu n'ategeera nti omukazi ono gamba wegindi oba agwa mu ggwanga bwe liti. Kakati Katikkiro bw'abeera nga ate ye Katikkiro wa Buganda nga identity enkulu eraga Obuganda lubeera lulimi ng'olulimi luno mwoyimbira ogamba otya nti tebimukwatako. Bibeera bimukwatako ate nga bimukwatako nnyo kubanga kakati luno lulimi ekyo nga tukitadde wali ku bbali nga tukisizza wali eri nga tukisizza wali tusooke tuleete ebintu bino ku tebo bwetu tubiteekewo nga tulina abantu no
tetulina kyekubiira tetulina muntu gwe tugamba nti ono oba ono naye omuntu atulaba era atuwuliriza ajja kukola judgment naye yennyini alabe agitegeere. Waliwo ebintu tulina obutambi obusobola okujja ne batuweereza ngako mwana oli kawagambye oli nakakuweereza waliwo noono omusajja yakola amawulire amayitirivu ennyo wakabi yalina abakazi bameka oyo baddinganye eno ne mukyala we bali batikati ne mukyala we be yali akola ate ye muyaye bakana oba bali kakati oyo kati obutambi bwe bwajja bwe buti netu okalabira eno mu kisenge wekka omwana yagenda n'akampeereza nali mu baasi nga ngenda Rwanda first time nali sinnakalaba kapuleyinga najjula okukweka essimu kakati ng'ekintu kyendabye kibeera kya buswavu kibeera kya buwemu like ono omuntu anninaanidde bw'ati mu baasi nga tali supposed kukiraba oba nga tali supposed kuwulira maloboozi ago agaali gava mu katambi k'endaba kubanga ayinza okutula nagamba wait a minute kyekigenda mu maaso omukazi ategeera bulungi kubanga kino ekintu olw'okuba kibeera private era ensonga lwaki n'abantu baba bakikola balina gye bakikolera eyo wabeera private yensonga lwaki okiraba wekka oba kabbulu oba kakino obeera na mukyalawo nga muli eri mwekka bwe muba mukalabidde wano ng'abaana bali bweru bazannya ka remote kabeera kumpi wowulira omwana ajja dduka cyu ojjako bujja kati abamu baawula ne TV ebintu bino bifaananako bwe biti ebigambo ebyo ebyogerebwa waliwo ebiseera we byogerwebwa oba ne gye byogererwa naani gw'obigamba naddi kakati wabeerayo ebigambo nga si bya public wabeerayo n'ebigambo ebyo nga si kwegamba bya kiseera ekyo oba bya mu kitundu ekyo oba by'abantu abo b'otegeeza kati nze kankuwa ekyokulabirako olwo oluyimba bwe naluwulidde for the first time olwa gravity ekyo ekigambo mbadde sikimanyi nkuze kutuuka wano ate nga ndi mukazi muganda sikimanyi sikiwulira nga nako mbadde simanyi nakye kitegeeza era naweereza wano akameseji nga ndaba oluyimba lukutta akati buli omu alwongerako abantu bakomplaininga ne wabeerayo omugezi wange ne mugambo wange ekigambo kino sooka ombuulire kitegeeza era n'asooka n'ansekerera why wabeerawo abaana abakuziddwa oba abantu abakuziddwa nga waliwo ebintu bye batamanyi kubanga si bituufu kubimanya oba okitegeera kakati ate ne wabeerawo abalala nga babimansa bumansa okwagala okutegeeza abalala naye twebuuza kigendererwa ki ekibeera emabega w'okutegeeza abantu abalala ensonga eyo gye batannaba kwagala kutegeera tetugaana abantu balaba ne banyumirwa ndi watavu naye population y'abantu bwe tugaa nti tugambe percentage yenkanawa eyabo abasanyuse ne basiima era ne banyumirwa omanyi ebintu bino tumanyi okubeera oba ne tulimbibwa ne batugamba bino byebikola byebitambula era kola bwoti esi kakati kukudamba kwe kuliko tambula kano ngobiseeke kalina kokka kakati waliwo n'abantu abalala abagamba waliwo zino empale ze bambala ne ziraga gundi omuntu oli kati nga avuddeyo bulungi nga yeshepinze kati abaana bagula empale ezo eziriko omuntu oyo nga mugimu musava akwata wali kakati n'ayambala akapale buli omu n'akola bwati bwe n'awunga kakati ebintu ebifaanana bwe bityo bwe tugamba nti nno tubikole omuntu asobola okuyitimuka mu kaseera ako n'okumuwaana ne bamuwaanawaanamu naye ebintu ebyo tebiwangaala. People don't know. Tunuulira abayimbi abawangaalidde mu field oba bannakatemba nti bamaze emyaka 4 myaka 5 nga naye anywezezza ensonga y'okuwemula nti yatandikira mu kuwemula ng'ayimba kati mu field amazeemu emyaka 3 4 2 katugambe ne 10 ng'akawemula buwemuzi
Watyanga ekigendererwa kyabwe kyakubeerawo kaseera bameka. Lwaki? Kubanga lumu baabuuzaako lead puzzle n'agamba tebabiwulira, abantu tebabiwulira. Bino ebirungi bye tuyita ebirungi. Kati kankuwa ekyokulabirako. Omanyi Mbalozambe? Nze mpulira abaana ku masomero. Ozambe olumanyi? Abaana ku masomero nze be nawulirako waliwo essomero awo erinninaanyi. Abaana nga bava ku ttuwa tebereza budde kiraawo twebase bulungi tuwuliriza. For the first time mpulira oluyimba olwo ng'abaana bano baluyimba. Naye tebereza abasomesa balukubye mu bbaasi abaana mwe batambulira. Abaana baluyimbirako bamanye ebitundu byonna. Nisooka mpuza ngamba wait a minute. Luyimba kiruno ngenda okuwulira ebigambo ebitambuliramu. Naye ng'abaana be bayimba mu mabaasi mwe mulimu n'abasomesa. Era ekintu kino kati kitambudde ne ku masomero ne bayigiriza abaana ennyimba ezifaanana bwe zityo. Abaana ne bazimayiminga ne bazina amazina agali awo agatategeerekeka bwe batusitamira bwe beefungula bwe balina abalenzi bwe babayingizaamu amagulu. Kati abazadde nga bali eno bakuba engalo basanyufu nnyo omwana wange sereebu wakabi ne babafuuwa ne ssente. Nina akatambi kenda baakatambula ku social media okwo kuli akaana akawala akato n'akaana akalenzi bwana bwa nasali 4-5 years. Yes. You can imagine abasomesa abaasoma obusomesa ne babatendeka bulungi bamanye ekyokukola ne bakwata abaana b'abantu ne babayigiriza ennyimba ezigwa mu kkowe ennyimba ez'abantu abakulu. Abaana ne babayiminga ennyimba ne beemoola ne bakola ebintu eby'ekikulu. Kugamba waliwo omwana akola ebintu ne weewuunya. Sayini y'okugyayo olulimi kintu kya buwemu. Naye kakati simanyi kikolwa kino oba musomesa oba muzadde yagamba omwana nti bw'otuuka ng'oyimba ekitundu kino weemoole nga bw'oggyayo olulimi n'amaaso gatunuze bw'oti simanyi kola biki byonna. Bagamba nti omwana alina ekitone kiva buto. Kati bali mu bakikuza atuuke emyaka gyaffe gino nga waakabi waddala ng'anaagituukamu. Oli sure nti asobola ogituukamu ng'atandise bw'atyo. Njagala okuwa abazadde abo amawulire amabi. Ekintu ky'okuza wano mu mwana okuva nga muto bw'okuba mu ngalo n'oseka n'osanyuka n'ofuuwa ssente oba okiyambako okukula era kyekyo ky'oba okuza mu mwana ono. Emyaka bwe ginaawera 16, 17 nga gwe wabadde omugulira buno obupale obubikkako akabina kokka oba obwo obuteeteeyi n'atambula bwereere gwe wabadde ng'obumugulira nga muto kitegeeza omuyambyeko nnyo mu kukuza ekintu ekyo ky'okutambula obwereere oba mu kuyimba ebyo ebitategeerekeka bulungi oba byonna ky'okoze ky'oba owagira. Omwana bw'anaaweza emyaka 16 n'otandika okulaba nga bikuswaza muwala waayita bwereere. N'otandika okulaba nga bikuswaza omwana amazina gaazina bwe bamuteekamu amagulu bw'akola ki bwe yeemoola abasajja bwe bamusitula bwe bakola bitya. Obwongo nga butandika okugamba omwana wange agenda kwonooneka. Yayonooneka ddera wamuyambako mu kwonooneka ekintu kino n'okikuza. Kakati gwe omuzadde buli w'okuba mu ngalo n'osanyukira ekintu omwana kyakola n'okumufuuwa n'omufuuwa ne mujjaganya nnyo manya kyekyo ky'oli mu kupromootinga. Y'ensigo gy'oli mu kusiga. Y'ensigo gy'osiga kati ogifukirira ekule bulungi nnyo. Omuti guno gumaze okumera guzzeeko n'ebibala. Togenda kulwanagana nagwo nti kati ndeeta embazzi nsobole okugutema. Ogenda kukoza amaanyi mangi nnyo okutema omuti ogwo ogutandise okuteekako ebibala. Wali otandikira eno wansi ng'akati kaakakula okakuulayo easily ne kakoma awo. Omwana kiki ky'omwagaza? Bw'oba oyagala nti ayimbe, nze sirwanagana na talent. Talent is very good. Nze nange ndi muzannyi wa firimu. Ate era ne mu ssomero nayimbanga nazinanga amazina ebyo bya art kuva buto. Naye maama wange yangayidinganga ati gwe ndimu mukola ntya era biki byennyimba era biki byenzannya.
yensonga lwaki nti kakati ne bwemba wa kuwandiika movie nsobola okuwandiika firimu nti omuntu bw'aba alaba firimu ya Jennifer taina kwesittala kwonna ne mukyala wa atudde wali n'ennyazaala n'abaana nga toyina ka remote nti ngenda kutyamu nti firimu za Jennifer zazanya waliwo ekintu ekintiisa nti nno nzijjeko no kubanga kati kino baakikuza nga ndi mu layini eyo mmanyi kye nnina okukola kati gwe omuzadde bw'oba owulira nti omwana wo n'okutuuka ng'akuze abeere bwereere abeere muwemu akole bitya akole eby'obwamalaaya ng'owulira kye kikusanyusa oli waddembe okukipromotinga okukifukirira kikule bw'oba olaba nti bw'anaaba akuze mu future ng'okutambula obwerere n'okuzina obwerere wali ku stage n'atusitamira n'okutuwemula n'atuwemula nti kigenda kukuswaza naawe batandika naye ani azaala omwana oyo ali muzadde w'omwana oyo baani bazadde b'omwana ono ani muzadde w'omwana ono era ogenda okulaba in most cases nga kikoma kitera nnyo nakuddira mu bakyala kitukola bubi nnyo anti bagamba omwana omubi avumaganya nnyina omwana omulungi yasanyusa kitaawe zi graduation bwe zituuka towulira nti mwana w'amatovu ya graduatinga embaga muwala wa musoke naye yafunyisizza omuwala olubuto oyo yabeera mutabani wa Nakanwagi eyabbye yabeera mutabani wa Loozi okitegeera omwana omubi avumaganya nnyina omulungi yasanyusa kitaawe kati ffe bamaama nga tuli ku sipiikidde mu kaseera kano ate era ffe tusinga okugendayo ate abasajja bagendayo tebagendayo nga tukuba enduulu tukuba emizira ng'abaana bwe basitamye akalenzi kamuguddeko bwe bazina amazina bwe bakola biki ne mu promoting ekikolwa ekifaanana bwe kityo ng'abasomesa be tuyita abasomesa abatendeke be bayigiriza ebintu bino Ministry of Education nammwe mulina okutandika okuvaayo ebintu bye tulaba mu masomero tetubitegeera esiffe twali tukula nga bateachers baffe baali so creative nga bayiye ennyimba ne muyimba ennyimba eziri tradition naye nga zirimu message nti oba kulima oba kubajja oba kuyigga nga tuzina abantu balina amafumu like nga balina ebintu bye batuyigiriza ennyimba ezo zikyagenda mu maaso mu masomero agamu naye kakati amasomero mangi nnyo gonoonese ne mimes nti bafuna ebiyimba n'ebitalina makulu ebitagattako baana baffe ne babiyigiriza abaana nti tuli mu mulembe gwa .com kagubenga gwa .com naye values zaffe morals kintu kikulu nnyo kubanga abasomesa be bantu betusinga okwesiga ono ye muzadde owokubiri nti omwana bw'aba avudde mu mikono gyange agenze mu mikono gy'abasomesa era tubeesiga nnyo ng'abazadde abokubiri ate be batusinga n'otukuumira abaana baffe kuba babakuuma emyezi egi ffe ne tubakuumayo omwezi gumu oba wiikisi 3 ne babatuwa kati mu myezi 3 omwana w'omuntu ng'ali mu mikono gy'omusomesa afaanana bw'atyo ne bateekako oluyimba olutalina makulu abaana bano ne bazina olutagattako nga lulimu n'ebigambo ebiwemula nze ekintu ekyo kinnuma nnyo ng'olese bino ebirala byonna newankubadde n'eno mu matu g'abantu abalala tezinyuma kuwuliriza naye abaana abato bano betukuza generation ey'enkya egenda kubeera etya era egenda kufaanana etya abaana bano obwongo bwabwe nga bukula nga bato 0 to 5 years right brain yaabwe yebeera ekola mu kaseera ako buli kintu kyonna kyonna ekyogerebwa oba ekikolebwa kikwata ku katambi kali kubanga kajja nga ka disiki keereera omwana azaaliddwa kati ffe ne tutandika okwogera ne tutandika okukola ebikolwa nga bwe bikwata kakati TV evuddeyo eraze ennyimba ezifaanana bwe zityo omwana alaba n'amatu gawulira bye bigenda ku kadisiki kaffe kali akakyali empty kati ng'ako akayimba kakwata nga bwe tulikodinga nga n'akalala kajja nga kakwata obulango simanyi obwaki bwonna n'obwekiseegu nga bikwata kati maidi oba gwalina naye muwemu byayogera nga bikwata oba maama naye akola atya nga bikwata emyaka we giwera 5 akatambi kaffe kaba kajjudde kati ng'omwana afuuka ki kajjudde kati tugenda ku mukaaga okutandika okusoma left brain eggulewo left brain bw'eneggulawo
kubanga tutandise okusoma ABCD 1 2 3 gye myaka emituufu era edda babagambanga kwata wano omwana bw'aba tasobola kukwata kukutu tannaweza myaka 6 era yali abatannaba kutuuka kusoma kaakati left brain olwo etandise okukola okuleeta bino ebyokusoma kati right brain eri kiki kyekola Katonda ng'anyiga play button nga bipuleyinga biki ebitambula mulimu ennyimba z'omutujju mulimu ezaliri pazo mulimu nga byebitambula mulimu ozambe okiraba mu ebyo byebitambula kakati byebyajjula ku katambi kakati gattako bano bamamba yamuyonsanga ayomba era ebigere byantunda era nze ndabye nnyo era biki kano kakitaawo mpala enywera muguwa y'omuntu ng'alabye byebyakwata kuno ng'osanga omwana myaka 7 twagala eri waggulu okutandika okubeerako bye tuteekamu ebirungi tebirina space kubanga kati brain eri mu kukola yene ey'ebisome yensonga lwaki amagezi amazaale tugafuna eno mu buto abantu bangi tebalina magezi mazaale n'osanga omusajja omukulu ng'ali ku kkubo yalabye ebimuli kesisi teyabifukiridde bulungi ye n'aleeta amazzi ge n'afuka kuku n'abyongerako bijimuke bulungi n'abifukirya emisana 7 ng'apaakinze wali n'emmotoka kati awo amagezi amazaale tuba tetwagafuna sukaali amuluma sukaali tambula n'akabaketiko naye emisana olaba abasajja abakulu n'agenda n'ateeka wali taapu ye abaana baffe batambula ku kubo naffe ffennyini tutambula kuba eriiso limu bweti n'ogamba maama naye ali kukubafuka emisana kati awo olabira nti amagezi gano amazaale tebaagakuza tegagendamu kwagendako biriika kadisiki kaffe ne kajjula kati mu kaseera kano oyagala omubuulira nti sebe ekyo kyokola kikyamu agenda kukuvuma ogugambo bwe guti agwongereko okitegeera kaakati batambula mu mmotoka emisana era n'olaba emmotoka ey'ebbeeyi erimu omusajja oba omukazi ow'obuvunaanyizibwa n'akwata ebikuta by'amenvu swi n'abikasuka mu luguudo amagezi amazaale tuba tetwagafuna n'ebyokulabirako ebirala bingi nnyo abantu byebakola atambula alya tekiwuliramu nti nno kiswaza ali mu kulya binyeebwa n'abakyala bennyini ali mu kulya magi bino ebintu ebikozesebwa ensonga zaffe n'abimansa kakati toyinza kubibulwa biri eyo mu kkubo bitaayaaya biti era kyova olaba bafuna obusobi bungi n'ebizibu bingi kati omuntu akutuma ekintu ky'omukyalo oyo ng'alina ekintu kyayagala okukikolerako ne kikubula oba dayipa y'omwana omuntu ayinza kukutuma pupu wa mwana n'akubula it is everywhere kakati amagezi amazaali galiwa tuba tetwagafuna ebintu ebifaanana bwe bityo kiki kyenjagala okutuukako bannange mutuyambe nga muyiye ebintu bino ebiyiye oba nnyimba oba bitontome oba mizannyo firimu byonna twala tugende tuzanya firimu esi siraba nsonga ekutwazisa kamera mu kitanda kitandika okwenyenya n'ebigenderako kiki kyogezaako okuyigiriza kubanga bwe tutwala kamera mu kitanda n'ebigenderako olwo tuli mu kuyigiriza ono atamanyi bikolebwayo naye nze amanyi n'omulala omukulu amanyi tetwetaaga ate kutulaga oba kutuyigiriza kati bw'otwalayo kamera kitegeeza oli mu kuyigiriza ono atamanyi kye bakolayo angati bagamba batya nti competition nnene era ffenna kye tulwanira yagenda ku international level kati tutunuya ku bannaffe abali e Nigeria Nigeria bebazannya ennyimba ze bayimba bali international bibeera ebyokuwemula kugendako bitanda kubeera nga amabina gali bweru byebitunda kati kambuuze tetulina bantu bali international nga tebakoze ebyo lwaki obwongo bwaffe butuwabya oba butulimba ti buli we tunaakola ebintu ebyekisiru oba ebyekiseegu bye bituteeka ku international level tulabye abayimbi wano abakuumya amannya gaabwe for long they are very decent mu nnyimba zaabwe ne mu nnyambala na mu buli kintu the likes of Mariam Ndagira and what have you n'abalala bangi ba papa Message Semakula n'abalala
sisobola kuba mentioninga bamalayo banji who tells you katika nkwe ekyokulabirako nze mind fan wa Juliana Kanyomozi I love that since nganchali muto yes I don't remember opera wakubye esana chema sima bali wakute emitwalo 10 ku YouTube channel kati enyimba kati ngozambe loli milioni 9.1M ale oli mu period ya miezi oba emekajiri awo be 5 producer ja kuongera okuntereza mu Luganda waliwo olugero lwe tugamba atulaba tebitambula nje ekikula amangu ebirungi tebitambula kifa mangu ekikula amangu kifa mangu kakati omwana ono azaliddwa n'amala okuzaalibwa bw'ati n'akwewunyisa n'atuula steps aziyiseemu n'atuula n'osanga omwana wo wakamuyigiriza okutuula esinga oli awo omwana n'ayimuka n'afubutuka n'adduka emisinde gwe nnyina todduka nziruka kati byebyo era omwana oyo obuwangaazi bwe busobola okubeera butono kiyinza n'okuba nga kikulekule n'ab'amawulire bajja byebino ebintu bye tutunuulira not necessarily nti speed kyekintu kwe kitambulira naye ekibuuzo ekinene kiki kyokoze namukululo ki gw'ogenda okuleka because ebintu bino birina impact ne ku baana baffe ne ku bazzukulu ne ku families zaffe olaba abantu abaze bakola ebintu ebitategeerekeka abantu babadde bagenda paka ne balumba ne bazadde baabwe abatalina musango obadde obiraba waliwo omugenzi wano yakatufaako yali ow'amaanyi alina ebintu bye yakola abantu bagenda paka ne balumba omukadde bambi maama wuuyo yasigadde nawo naye nga taata omutabani waagenze n'abalala bwe batyo kuba buli omu ani yazaala kino ekimpeneggu kati ovumaganya bazadde bo abaana bo abasigaddewo nabo bavumaganyiza famire yonna ne ba relatives because of what you are doing tukifunamu kiki kye kiyigiriza abaana baffe abato abasigalawo era mukululo kiggwe gw'ogenda okulekanga ggwe because kibeeranga kubeera selfish tinze kandyemu ebyamangu kasite enkya ŋŋenda naye obaliridde abaana boolese ku nsi obaliridde bazadde bo ne image gye bagenda okusigaza nayo nti omusajja n'omukazi abo banne baatuzaalira ekimpeneggu ekitwonoonedde abaana ekitwonoonedde eggwanga such things omaye ebintu ebimu we have to think twice sente zitumalamu ne sente zino mugenyi leero tumukola enkya taliiwo ate sente zireme kutusuula ddala kutufuula bantu batategeera sente tuzaagala naye sente enkole obulungi esanyusa era enyuma nungi oteekamuko ku bugumiikiriza obutono n'osigaza erinnya lino omwana ajja n'abibendeka Juliana yali amaze ebbanga ki nga takola kivulu tiketi ne ziggwawo buli kimu abantu ne basigala nga baagala nga tebalina ne bwe babateeka kwegamba ligasi eno neeroza abaana b'ennaku zibafa nnyo ku kiki bagenda okuleka omukululo bayinza okuba nga tebakifaako anyway nga bw'okyogedde ye ng'omuntu akulembera kasita mpitawo ye bino byagamba banfadde ebyo bakyo bakingenda kulekawo myaka 2 ye ayagala kyengenda nakyo essaawa eno kimala anti tebabuulirirwa bwe buzibu bwe balina yensonga lwaki basobola n'okulaba abakulu mu kamwa because wabeerawo ensobi gy'okola ate n'otegeera nti nsobi ne weetonda ne bw'oba teweetonze bagamba asirise teyejjusa naye buli w'oyasamya akamwa kano okubaako ekintu ky'oyogera kirina ekintu kye kiraga ekirala n'okutegeeza kiki ky'oli there are certain things nga bisukkulumu nnyo ku ggwe nga binene nnyo kakati ekintu kye bayita nti sijja gamba kale kangambe Obuganda si Buganda bwokka buli ggwanga ekyo ekintu kiba kinene ku muntu you cannot just come and attack kangambe oba Abanyankole oba Abalugwala oba Abaganda oba Abanyarwanda era ebyo ebintu babituyigirizanga nga tukola ku radio obeera very sensitive eggwanga eddiini ekintu ky'oli mu kwataakinga kinene kikusinga nnyo obunene tolina ky'osobola kikola instead ate gwe kigenda kussa wansi by the way nzijukiza kojja wange yantuuza n'angamba ebintu bibiri weesonyiwa amadiini n'amawanga
kakati mulimu nebine ebibiina by'obufuzi ebyo ebintu by'obufuzi kakati ekyo nakyo kiina level gye kyagendako kubanga nakyo oba olina olutalo lw'oyingiridde oluli awo olulala oluzibu ennyo if you come to attack them just like this. But after some time they get to know the truth. Naye ekintu kye bayita eggwanga n'eddiini biri ebintu bitambulira mu musaayi gw'abantu. Twabadde Mmengo wano nga naye waliwo discussion gye tulina naye nga buli omu banaani yabayigiriza okwagala kabaka waabwe. Balina subject gye batusomesa mu kiraasi. Ne ku kabaka kwe tufiira. Omwana bamuzaala simanyi gyakijja naye abaawulira kiwulire nga kimukakatako ng'era kugamba waliwo ekintu ekimusindiikiriza okwagala kabaka okwagala obwakabaka okwagala Obuganda. It is not taught anywhere. Kiri mu musaayi kakati olowooza osobola okulwanagana n'ekintu ekibeera mu musaayi gw'abantu. You cannot. Kyova olaba nti ebintu ng'ebyo bibanga bivuddeyo. Sirika weetonde. Okwetonda okuba kukulemye ng'olina eggume eddene nnyo. Sirika. Kubanga bw'osirika era abantu abamu basobola tewejjusa n'abala tusobola okutegeera mu kusirika n'atazzaayo alabika yategedde ki ensobi ye. Ne kakati buli wozzaayo you are fighting something ky'otasobola kuwangula. Oba ekintu awo yensonga lwaki nze ate njagala nnyo okwesiba ku Ministry of Education. Baveeyo batuyambe ku gayimba gano agavuddeyo ng'abasomesa bagayigiriza abaana baffe. This thing is very wrong. Nalabye nga baagala okubaaninga abantu bayogedde simanyi ku stage abajja obwerere baani. Temunnaba kukwata ku basomesa bano abatwonoonedde abaana. Nze esi nagambye n'ensanga omwana wange ku stage nga mumuyimbisa ebintu ebitategeereke aseetaaga kumukuba. Naye nsobola okugjayo omwana oyo nga mmaze okukwata akatambi kano nze nsobola okumusiba because I have the right to do that. To sue the teacher. Yes. Even the school. Waliwo ebintu nga tebigattako wabula nga byonoona bwonoonyi ffe abaana baffe we tuba nga twabatwala okusoma. Tuyina trust n'engeri ya education gye tusuubira. Egenda okugenda mu mwana wange ono. So sebyo omwana omuwala omuteeke n'omwana omulenzi bwana buto bwe buti akala katudde ku munne waako simanyi buzina buyimba biki. Zezimu kusoma lwaki abantu abamu abalina mu kasente kaabwe tandira nnyo gala amasomero agaddiini traditional schools zikyakuumye n'amasomero gano ag'amadiini agali ku misingi ez'enzikiriza ez'enjawulo kakati gabeeramu n'enjawulo naye kakati wabeerawo amasomero nga go gali after money bali abantu bo bakozi ba nsimbi tebafaayo ku kiki kye bayigiriza baana. Tutumbula kitone. No, not like that. Ebitone tubimanyi naffe baatuyamba bitumbula era kakati ebyaffe tubirina tubikozesezza naffe bitufudde kye tuli naye si byebyo ebitone bye baatukuzaamu. Kati bawa amagezi tuve wano. Amagezi gravity abo they've done more harm than good. Era beebale nnyo abavuddeyo ne UCC kyekoze nabo bonna tubeebaza kubanga ebbanga ddene tubadde tuwulira ebintu bino nga munnange abantu bafuuse bannantagambwako. Ate abamu bagamba nti naye baluddewo abantu babadde bajja bakola ebiyimba ebyo. Anti kakati buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Kino kye kiseera kakati we baba nga emmese gye bakwatidde mu kituli. Waliwo emmese yalya ssente z'omuntu ezzike n'eryamu ekituli ekinene bwekiti. Kati emmese eri eyaluma kino ekizike eyinza okuba yagenze dadda. Kati eno emmese gye bagenda okukwatira wano yebeera egenda okukafira. Tandikire ku bano. N'abalala bafune ekyokulabirako tubeere nga tusobola okwetereeza. Lwaki eggwanga bwe lityo bwe lyonooneka? Ojjukira emirembe gya Mini gye we gyali gitandikidde ng'abakazi bakisussizza nnyo. Nga twesala obuweru. Nga mwesala obuntu ne mulaga ebintu bya Katonda byonna bye yabawa. Ne musalako.
ne mumulisa abantu bali kakati ne wabeerawo ekintu ekyali kitandise nti abawala abo babakwata mu kibuga ne baagala okubambula oda yava abaavu ne bagamba temuddamu erino eddembe ly'abakyala abakyala balina eddembe lyabwe temuddamu bakwatako kakati ne neebuuza nti bano abasajja bo tebalina ddembe lyabwe oba bye bibasanyusa babasitamire kubanga ekintu ekyo singa kyali kigenze bwe kityo ono yandirabye n'atya n'amawulire wali ne tulaba agataliiko nfuufu n'amalala nga galaga ti ono baamukoze bwe bati twandizeemu amagezi noga mu kibuga sigenda kwesazaayo nakantu kafaanana bwe kati nyinza okufuna obuzibu bwe buti kubanga tubeera n'obwongo obutegeera ne kakati we tufuna eddembe eryo lino eddembe ly'abakyala bannange baleke bambalenga we baagala bakole bye baagala olwo n'abaana tubayigiriza generation egenda okuddawo bwetyo bwegenda okubeera kuba kati omwana agenda mu kibuga nga talina kabikkamula lunaako nakamu ali bwati yenna tekenna butekenyi ate bamanyi okutambuza obubina obwo n'eddalu n'effujjo tebambala mpale nga bino lirabira ddala litambuza ffujjo bw'atuuka mu basajja n'aliddigiza bw'ati nga temuli kawale akagoye katangaala bwe kati kati omulala yali wali ku church house empewo nejja n'eryoka ekatikkula paka ku mutwe ng'ali buswa akanda kukazanga n'akagoye kagamba nze sidda wansi bwe kambuka waggulu naye nga yazze Kampala nga talina kawale wadde akagoye bwe kati n'ebisirani bingi nnyo bye batukubye kati oyo omuntu atalina mpale n'atuula ku booda bannaye nankabirwa nange nenzija nenjituulako jjukira kakati akagoye kampi nnyo temuli mpale bw'atuula ku booda bw'ati bwe yeemottolawo nga bwe yakula n'agifubutukako n'omulala n'agituulako n'ebizibiti byonna byagireseeko okitegeera kakati nawe ate baabano be batamanyi na kunaaba kakati ebintu ebifaanana bwe bityo ate nkugambe ntya tebamanyi kunaaba oba bayomba kati beetereeze bayige okunaaba bayige n'okwambala obulungi kubanga kakati oyina bw'ogenda mu kibuga ogenda kutuula ne ku booda ffenna ze tutuulako ng'oli buswa bw'otyo olaba n'omwana omuto tumutiisa okugenda mu kibuga ng'ali bwerere ne tumwambaza yambazaako naye kakati omuntu omukulu eyafuna n'ebintu ebirala ebiswaza n'obitwala mu kibuga bw'otyo ng'obireebeesa si kirungi kwegamba tusaana kweddako ebintu bya morals zaffe values bintu bikulu nnyo byebisigala nga binywezezza amawanga gaffe ate nga bitandikira eno waka mu families zaffe tusigale nga tubinyweza bwe kitandikira eno waka nga tukinywezezza ne tutwala abaana ku masomero n'amasomero nago ne gatuyamba ne ganyweza community n'enyweza omwana bw'agenda ku church ekkanisa nayo neekwatamu gavumenti nayo netukolera amateeka ne gayambako ne ganyweza kati nga bano bwe baakoze okwesanga nga tufunye eggwanga eritegeerekeka ebintu bibeera bitambula naye eno mu maka mubeera mugezaako okutereeza omwana wammwe bali ab'essomero nga baanika mu ttaka ffeno tuwoza bali nga bwanika mu ttaka intaneti naye eyonoona nze natuuka mu secondary nga simanyiyo ekigambo kya buwemu neeki kubanga nali nakuzibwa bwe ntyo ate nenyambibwa nga n'essomero lya primary lye nalimu nga tebiriiyo nga nali sibiwulirangako tuuka mu secondary kankunyumiza omuwala baali bamuyita Juli n'alaba Fala ayingiddewo tayina kigambo n'ekimu kyamanyi wadde ekikolwa ekitategeerekeka ng'atandika kummangula atya kakati omanyi Jennifer genda ku kantiini ongulireyo ebintu bwe biti bya 5 nga mpa sente nga ngenda ku kantiini ngamba omukyala wa kantiini Julia ngambye ompeeyo bwe biti bya 5 ng'ekigambo nkyogera ompeeyo bino kati omanyi mu masomero twayinanga ennimi eziyita ebintu by'okulya Soweto, Bolingo, Namungodi bwe bityo kati nze nalowoozanga nti olwo lwe lulimi lwali essomero nga bwe twagambanga nti oba Soweto oba Namungodi oba Bolingo
kati nganze ekigambo nkimokkolawo nga bwe bakiŋŋambye. Omukazi ng'akwata ku mutwe ng'agamba bannaye nga tulabye n'ogwana guno ogwana gugenda tuwonoona kati ng'abaana abalala bonna abeetooloddewo nga batunula eri nga bakwata ku mutwe naye nga nze omanyi omwana ali innocent. Tolina ky'omanyi. Kati olaba reaction yaabwe n'otandika ogamba oba waliwo ekizibu n'olaba ne reaction y'omukyala wa kantini n'omanya nti waliwo ekizibu ekyanga akutuma kirala. Kwegamba amasomero mulimu ebintu bingi ebigenda mu maaso gye bakulidde. Kakati tulina kuyamba abaana baffe bano ewaka tubeeko kye tukola n'amasomero nago gagatteko gabeeko kye gakola tukuze omwana ono atuukiridde omulungi ate tetuyambako waffe wano wokka ng'edda bwe kyalinga nti omwana abeeranga wakyalo kubanga esi mama wo bw'ayambako ab'omu nnyumba yammwe ogenda kufumbirwa bweru. Kati bali abanneyibba tabayambye oba ab'okumutala guli naye omusajja agenda okukuwasa gy'agenda okuva si yono mwannyoko. Kyova olaba eno erina kubeera collective effort. Gwe bw'oba ng'oli mukozi w'amateeka n'ogamba after all tufunamu ssente be banaamanya. Gwe omukozi w'amateeka kigenda kuddira nga muwalawo afumbiddwa oli omusajja omukyankalamu oba mutabani waawasizza oli omuwala atagambwako yakola ebintu bye nga bw'ayagala kubanga amateeka nammwe gabalemye okukola okugateeka mu nkola ekintu ekituufu. Bannyazaala bonna abeefungulira n'okubeefungulira ate ku lwawo. So it is a collective effort. Bannaddiini muveeyo. Government abatukolera amateeka ab'amasomero community amaka maama ne taata muli basaale nnyo ffenna tukwatire wamu okulwanagana n'empisa zino ezitaliimu makulu eziyita mu nnyimba mu bikwate mu bigambo bya bulijjo enneeyisa ebyennyambala n'ebifaananawo bityo okusobola okuggyamu omwana waffe atuukiridde. Tulinayo omusomo Gwaddi omusomo naleo ino omusomo iyo omusomo gutuuse tugenda kutandika ncha tuggulawo ncha balagira balero batandise leero webale nnyo tugenda kuggulawo encha paka tujja kugendera ddala paka ku Saturday encha Thursday meaning abagala kwa video eno lwokuna tubeera tutandise omusomo gwaffe kajjansaawo we tugenda okutwala abaana baffe abawala n'abalenzi tubabangule paka ku Saturday. Tugenda kuvaayo ku Sunday. Tugenda kuvaayo ku Sunday. It is a camp. Abaana baffe babeerawo mu mikono emituufu tubabangule tufune ennaku ez'essatu ziba zitukolera bulungi okunnyonnyola abaana baffe ebintu bino n'engeri gye basaaniddemu okweyisa. $2 gokka. For those 3 days balya bulungi basula bulungi. Abazadde bali busy bali mu season. Wasta baleeta abaana mu baleeta abaana bakomyewo n'okuwummula ne batandika dde okubeetamu ye kaaka tugenda kukola tutya mubaleete tubabayambeko tubayigirize engeri ennyangu gye basobola okubeeramu n'abaana baabwe. Omwana ava wali mu bbanguliro n'akomawo ng'omutegeera bulungi nga akkakkanye ng'amanyi ekyokukola. Obamu ku kibooko oba seeki abaana tebeetaaga kukuba mubabuulirira ng'abantu omubuulirira bulungi nnyo. Abamu abazadde tebamanyi ngeri gye bakwatamu baana bano okusinziira emyaka gyabwe. Programu eno ewagiddwa Cubs Nation. Kati wali abantu bagenda okukomawo nga baagala abantu bagenda obbavuga obbajja ku kisaawe ku ntebe obbatuuse ewaka wonna ogenda Masaka ogenda Jinja ogenda wa oba ova Kampala ogendako mu kyalo naye nga weetaaze omuntu agenda okuvuga. So Cubs Nation eyo yonna ekola ki ebimala. Enamba y'essimu yeno gye ngenda okusoma wano eri 0706 3177 22. Oweereza ka WhatsApp message oba n'okubako direct n'oba ng'ate okwasaganya ensonga ezo naddala ebintu eby'okutambula ebyo. Cubs Nation ebimalanga. Nsigala nze Nabulime Esther S wano kwa Talk with Essie. Brian abadde ku camera. We meet next time. Bye bye.